mujjukira wano bwe batugamba ku bintu bya siriimu mbwe eddagala lya siriimu lirabise simanyi lya bukadde 100 mu meka ne tujja ne tukuba ekintu ekyo nga kyatuula Rwanda kati mbu bakitutte US tekiri credible n'akankiddamu abanyarwanda bajja bawogolemba bannayuganda duli batugamba mbu gavumenti etugattiddeko era oluvannyuma lwa gavumenti otugattirako kaakati tugenda kufuna eddagala nga gavumenti yetusasulidde ne tujja ne tubagamba babalimba temukikola temugeze okgendayo okuba mbunno okubajjanjaba kaakati eyo bwe tuvuddeyo twagala kwebaza abantu ba UK bambi UK bali mu kwekalakaasa bw'oba oli UK nga tonnaba kugenda kwegatta ku banno genda weegatte ku banno ng'obudde bukyali tulabe nga tutambuza ensonga eno kati bwe twakuba ekintu ky'eddagala eryo nga batudde e Rwanda kati bakitutte USA for credibility Karokoli mawulire gennyina mawulire malungi mawulire gasanyu sembera waneeno gwali ewala obadde okimanyi nti no eddagala erigema oba eripreventinga akawuka ka mukenenya oba siriimu nga wetutera okumuyita e Kampala nti lisebbeeyi livudde ku miliyoni 13 ne likka mpaka ku mitwalo 13 kino nno olunaku olwokusatu wabaddewo meeting eyabadde mu New York yamaze ennaku ezi 2 meeting eno yabadde mu Dr. Ruth Acheng y'omu ku badelegates aba representatives Uganda meeting eno wadde bagita Clinton Global Initiative no meeting eyagiguddewo ye former US President Clinton nga mwena mumumanyi omusajja oyo so mukwogera n'enzikiriziganya ne agreement eyatuukiddwako kigambibwa nti eddagala lyakidde ddala okutuuka ku US dollar anaje emitwalo 13 eje Uganda kino kitegeeza ki mawulire malungi so gwe wenna ayina obusobozi ng'osobola okubeera nga temunange ogula eddagala eryo likozese bannaye tulwanyise akawuka akaleta mukenenya gwali wanene Canada eddagala eryo osobola okulifuna wanene empiso bagikuba wano kubwerere empiso eyo omuntu agifuna emeka emirundi 2 mu mwaka so n'olwekyo ebyo nno munnange webiri mawulire malungi osobola sharingako ne munno saabwa yonna naffe awo tulaba nti ndo waliwo oluusi ebikolebwa tuweewo credit yawo kubanga munnange omuntu wawa abanyarwanda bagenda kubatta babamalewo US eja gundi gye liri baligema Canada baligemawa babalimba ekikwatagana ku bintu ebyo tulinde gavumenti yaffe bweyingira mu buyinza kyene tugamba kye tunaakola duli batugamba gavumenti ya Uganda egenda kuli tusasulira bali tugeme ku bukadde 13 ne tumugamba nedda sebo zimba enguudo zimba mu enguudo totujjanjaba totugulira ddagala zimba mu enguudo kakati bazzeeyo ku drawing board ne bagamba mitwalo 13 Clinton bw'aba atwagala nnyo ajja eze centers tuwe tuzimbe enguudo ffe siriimu tumusobola okumulwanyisa nga tukuuma obwesigwa kubanga ekyo kiri 100% kiri 100% ebirala byonna biri simanyi 60% simanyi no kino kiri 300% ffe twabivaako dda ebyo ebintu muzimbeemu enguudo n'amasomero n'amalwaliro ekisa mukijjeewo okutusasulira okuva ku mitwalo ku miliyoni 13 ne muteeka ku mitwalo 13 ne mutusonyiwa almost mutusonyiye miliyoni 13 zonna miliyoni 12 mu emitwalo 8 mu emeka mu 7 ne muzitusonyiwa
ani yazitutereddeko times bannayuganda miliyoni mmeka abalwadde basirimu be mutugamba muzituwe zirime enguudo duli byatuula Rwanda bwe twabikuba nga mwatugamba kululi kiwedde temugenda kuddamu kukidiscussinga kyagenze US nga munonyeyo ki ekyo tukasito kiwuliramu Ruth Achenga akakazi katemu akakazi katemu nze kansirike oba mugendayo ne muno nempisoza mwe mugendeyo muzinone ogwange gwakubabuulira n'ekyo nakyo nkimaze kakiika muzeeyi kakiika nkubulira guno omulundi gwakumeka anti ogamba oyina ssente nga bw'olina ssente nnyingi ennyo ezo ze weewaanya ennimiro yo giteekemu kamera nga zakyama ennimiro yo giteekemu kamera nga zakyama ku bintu bino bibiri bagenda kusuula ekimu mu nnimiro yo naye bwe kituukayo owedde bagenda kukwatira emmundu oba ebyokulwanyisa mu nnimiro yo oba bagenda kusuulira omulambo mu nnimiro yo bagambe nti otta abakozi n'obaziika mu nnimiro yo muzeeyi kakiiko okomyewo okuladda anti mugamba tuli balalu tweyogeza kakiika bagenda kusuula omulambo oba emirambo oba ebiri oba gumu abasajja bajja kujja bakukwate bakutwale bulungi bakusimuza omulambo gw'otamanyi ebizibu byo bigenda kutandikira awo nti watta omukozi n'omuziika kansirike ati leero ziri 27 ogw'omwenda si kyekyo 225 baako obukateeka osirike akabano ojja kamanya okimanyi nti mu bakozi b'okozesa mulimu abakubega okimanyi akabano kagenda kukusaanyaawo mu bakozi b'okozesa mulimu abaripootinga direct mu state kati kabamala okutega omulambo ojja kakasa nti tetuli balalu kansirike